I'm 17 years old. My father is called Honorable Geoffrey Lutaya. My mother is called Naisisiji. Abanjugo Manyinga, nice and lovely. Chingisi wano lunaku lwaleero kulira video okuja mu media. Zizenga, your last option, your option you nsigaza. Because you have tried everything. Chomani, chomuntu chosobola ogezaako nzire ku ssomero kigaanyi. Right now, ndi mu senior 4. Naye sinaba kudda ku ssomero. Ensonga ennemeseza okudda ku ssomero, sinti oba njagala requirements, sinti oba pocket money, wabula nsonga ya school fees. Tugenze tuzunze makoti nzire mama wange agezezaako buli kimu yasome. Era nga bajja mu media kubanga naye waliwo back then when nakolera results ennungi mu P7. Mama wange bwe yajja mu media we bambuuza oba tata wange asasulira school fees. Because tayagala kukola n'alinnya tata wange kubanga akimanya alina balabirira, alina abaana abalala, alina family endala. Tamugerera bubi tajayo mazima nga bukiri. Nange ekindese wano si kumuvuula. Nzise wano nenegerere tata wange. Bambi. Sandi yagadde butakulabye no. My name is Nambasya Melanie Lutaya. Jendi munange. Mugamba mutya? Je tuli. Tuyina amawulire ge tufunye wano kavidiyo akatambula ng'omwana agamba tafuna buyambi ate nga mwana we. Omwana oyo ekisooka mwana wange. Naye kyesaba bambi abamukozesa batemuteeka mu kamera mwana muwala. Omwana oyo nasasula ku Stamaris Ensuube gye yali alina okusomera omwaka guno. Era ndowooza muntu ne bwagenda basa omubuulira ti erinnya lye lyaliyo era nga bamulinze bulinzi. Ekyakimuntu azaayo nga ndaba batandise omukozesa bukatemba bankubira essimu nti mwana azirise bamututte Mulago. Okutuuka e Mulago nga taliyo. Ogenda okutuuka ku ssomero nga gyali azanya. Nendowooza nti Stamaris Ensuube lirina history ow'empisa. Nennemerako nti kangende munoonyeza ekifo n'ekifuna ku Stamaris Ensuube nga gyalina okusomera. Maama we yagamba nti eryo essomero siryagala. Omwana wange kamuzze w'abadde. Gy'abadde yali ali ku ssomero, tumanyi ali ku ssomero. Nabaawo omuntu omu muzadde yali amanyi nti mwana wange. Nagamba naye okimanyi nti omwana oyo tasoma baamugoba. Konze baamugoba batya. Nensindikayo omuntu ku ssomero ne mbuuza omwana yakola ki. Ne bamugamba nti omwana yakuba omusomesa. Ne tumugoba tadda wano ku ssomero. Kati nga bwe mwegayiridde alidda kukolawo bibuuzo. Eryo si essomero eryokubiri mu mwaka gumu. Ne bagamba ajja kudda kukola bibuuzo. Tebaagala mulaba ku compound y'essomero eryo. Awo ne bavaawo. Kyokka nno ye yali tankubiddeko okungamba nti omwana baamugoba mu ssomero. Ng'omwana gyali tasoma baamugoba. Muzadde yankubira n'angamba. Kati ne bagenda ye yennyini n'agenda n'afuna essomero. Ne bamugamba okubeerawo kano akadde akakola bibuuzo mujja tuwa miliyoni emitwalo 900 oba emitwalo 906. Era bwe babadde bakolera ebyo nga nabawadde koda nataddeyo koda miliyoni 1.3. In fact, ndowooza naako bwe bakafundikoledde nga twabongedde n'enkaaga. Nga obanga bangi emitwalo 8 oba mmeka. Era n'okubaweereza enkaaga ezo nga manyi ziba ziggwayo. Oli gwe naziwadde yagambye Bugambi nti bamugambye Bugambi nti waliyo ezibulako emitwalo nga 8. Naye ng'omwana tebasaana mukozesa ebyo. Era kyenyinza okugamba nti omwana oyo bandibadde engeri gye bamutadde mu kamera bandibadde bamumpa. Nabeera eno omwana amukula alina emyaka 17. Tubeere naye amanyi ekika kye. Nze nina abaana b'abaganda bange basoma bonna. Ffe twazaalibwa abaana 13 mu lubuto lwa maama. Ne kufaako 10. Kati gwe tandika okulowooza nze mulenzi ali okwaba 10.
abaafa abaana abo bonna basomye nga mbalabira bulungi abaana b'Abaganda n'abo abantu abalala be mbasobodde